President w'ekibiina kya NUP akangudde ku ddoboozi kwebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala ebyetulabye ebyabaddewo nnaku lw'eggulo okubanga tufiiriddwa abantu abawererako ddala ate nga wenjogerera bagamba nti bakyaliyo wansi bangi. Okusinziira ku poliisi yategeezezza nti bayinza okumalayo ennaku eziwerako nga buli nnaku bajja ne bagezaako n'oluddako okumalayo abantu. Ekisinga okuba nga kikwasa ennaku nti abantu abamu babadde bakyali balamu naye nga bali wansi eyo munda eyo bawatamidde munda eyo okubatuukako bwe buzibu era abamu bajja kufiirayo lwa bbugumu nti tebajja kubanga basobola okubanga babatuukako olunaku lumu lwokka oba bbiri. Munnange oli ku NCK TV nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribing ajja kubanga nkutuusaako mu masaawo president w'ekibiina kya NUP ng'ayogera naye obanga tuna subscribing nga mukwano subscribing. Kantandiikirewo ddala n'omukulu w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukambwe this time mukambwe muko nga ayogera ku nsonga eno. There must be service. Now today we are mourning our people in their dozens in Chitezi because there is zero service. Here, if there were no services, then there would be no reach anywhere. It can't happen because citizens are empowered, they are sensitized. So these things, we tell them to people. And we don't stop there. We go ahead and ask them to hold us accountable to these values. These are promises that we make to people in exchange for their mandate. And therefore we must be held accountable. We must be servants. We must deliver. Deliver on economic opportunities for our people. Deliver on equality. And service does not only mean offering services in the capital city and it's all good. No. If Buganda has schools, Karamoja must have schools. If Ankole has water, Busoga must have water. Those services are not supposed to be tailored to a certain region or a certain ethnicity. They must be for all Ugandans because we believe that all Ugandans are supposed to be equally served by their leaders. Yeka abantu bangi bavuddeyo kubanga boogera ku nsonga zino. Tulabe omwana muwala Fifi da Queen mukambwe era naye mukambwe mu nnyo bibi ekituuse ku bantu b'Ekiteezi. It's really very bad. Ekirudu tebakkiriza live nebbye naye ke mulingo bye ekirudde ogwokubiri wallahi nja nnoonya kali akazeeyi kabakoleko. I've seen people crying. I can just imagine abantu abali wansi eyo ababadde bakyalinamu essuubi ly'obulamu naye nga ekitongole kya poliisi kyonna ne fire department yonna erina emmotoka emu weetiiye. Eriyo emmotoka emu weetiiye. Muleese ebitiiyo ate muganya omuntu wa bulijjo kwasa mukono asobola okutaasa munnaali wansi. Like people calling their friends nti bannaye gyendi eno wansi. Naye ng'ekizibu kino nzijjukira emabegako emyaka giringa emeka nga bakomplainingako abantu b'Ekiteezi ne bagamba bannange Kasasiro ajjudde bannange ne KCCA n'ebyogerako naye kati bwe kibanga KCCA gwe wasituse n'ogenda okola omwala awantu womanyi nti nno wajjudde because between me and you KCCA mukimanyi nti omuntu bw'ayiwa Kasasiro ettaka wansi livundavunda Kasasiro taba ttaka nti linywera. Ebitaka ebibeeramu n'ebiminywezaanywezaako ebiveeraveera. Kati ate gwe n'ogenda mu biveeraveera ebyo n'obisima emabega waabyo mbw'okoba okola mwala. Singa tuyina simanyi bane bano balooya abali mu ggwanga lwaki temutuyamba mutwaleko KCCA mu buyinza ne gavumenti y'eggwanga.
bino ebintu byekyeyonoonero mmwe bantu mmwe okutta abantu baffe nga muli mu bintu by'okuwozaawoza ebintu ebitanyuma. Banange bantu mmwe mulimba ne muwulira nti nno omuntu ali wansi alaajana ne mufuna n'agaddeeko okwebaka. Poliisi ya ggwanga kyekolere. Baba stop. Poliisi ya ggwanga ki mwe mugenze kujjawo otulo basajja mmwe ne bakazi mmwe. Mugenze kujjawo otulo finally. Mu nsi yonna Mukama mwebaza ndabye ku minisita w'ebigwa bitalazi. Naye wenjogerera ali mu buliri ewuwe yeebase. Ali mu buliri ewuwe yeebase nga bakazi banne bali wansi bakuba amasimu bafa. Bali mu kiziyiro. Bali mu kiziyiro. This is not a political issue. It is not. Banange no si political issue bantu mmwe mubeereko n'ekisa. Eno si political issue, kino kintu kya bulamu. Kikwata kwalonda kala kinaalonda kala ki. Nabagamba bino ebintu by'obuntu tubijjemu politics. Omuduumizi wa poliisi ozeeye wakaba kubike. Ng'abaana b'abanna abato abaana b'eggwanga bali wansi mu biseekezo ebintu biba bisse wansi. Naye mmwe bantu mmwe mu ofiisi mukolamu ki? Tuyina kampani ezikola enguudo nnyingi. Awo omukulu Katumba Wamala abadde agamba banaye buli kampani. Tara, you're about to go to bed. Off that phone. I told you already. Awo omukulu Katumba Wamala abadde akuba bukubi ssimu n'agamba buli kampani ekola enguudo twetaaga ebimotoka biweetiiye. Abantu bali wansi bakuba amasimu ne muddeeka ne mwebaka. Nze bannange kino sikirabanga. Nze bannange sikirabanga. Abakesisi Lord Mayor Erias Lukwago oli mukwano gwange. Tewategedde nga abasajja bo bano n'abakazi bo bagenda okutema omwala ku kasasiro eyajjula edda. Banange ololabyeko ekintu n'oyambala peyini ya munno. N'olaba peyini ya munno ng'ali emagombe ng'alaba naye ngassa. Olwedde kasasira ali waggulu. Wansi eriyo abantu. Baba, go to bed. Hurry up. Go to your room. Hurry up. In his mouth, until now he's crying for the ones me and Tara. Banange mulimba. Ono akulira KCCA eyadda mu bigere bya Jennifer Musisi. Otegedde nti engato ze wayambala nnene. Abantu ba bulijjo bali lwedde okweyamba. Mubamye ebitiyo. Muli mu kubafuumuulawo. Bannabwe bali wansi balajana. Kyokka mmwe abalaganga abalina obusobozi okuyamba. You've done nothing. Kuba ne benda byabalamu bantu be babeesikiddeyo. So what is the incense? Naye mugenda komya ddi okulaba abantu nga bakaaba. Mugenda komya ddi. Obwo bulumi bungi omuntu asuzeeyo wansi. These are things ebize bi happening awo enebuduuda. Kyemugamba okuva ebuduuda we yatandika okubumbulukuka ng'eggwanga ministry y'ebigwa bitalaze tebangako na pulaani. Nti police tebangako na pulaani since you people. Lwaki mubala abantu? Tami, give me that cable. Lwaki mubala abantu? Lwaki mubala? Kubanga omugaso gw'okubala abantu mu ggwanga kupulaningira abantu bammwe, kutegekera abantu bammwe. Bana empulire obusungu bana empulire nako singa nze Katonda badde ngenda kukwata laddu. Njikube buli awali akakulembeze. Regardless of which party you're coming from. Bwonna busiriire bufe buveewo. Kubanga kino ekintu sigwe gusoso kubanga weekiri. No. It's not the first time. Banange, it's not. Bududa zenga abambulukuka. Kyemugambe gwange eraffe teriyiyaako.
Chemogamba mbwe eggwanga eryaffe teryetegeke. You people. Tusasula emisolo mingi. Tetulina nguudo it's okay ne tuguma. Amalwaliro temuli ddagala ye tugumye. Amasomero mafu ye ne tuguma. Nena abantu ne bafanga balaba. You people. Kasasiro yo baze ba mu complaining. I want you people to go back in records. Go back in records. Mudeyo mu records zize gwanga mulabe. Ne video ziri mu archives. Mbata mina archives mugende ku Google. Mwana wena muubyo bu uniform mugenzewo wali mukozeewo ki? Pantumwa mulimba. Oyo kasasiro baze ba mu complainingako nga n'abatutwalako kasasiro batuwongeza sente batugamba kasasiro takyayibwa we baali bamuyuwa bamutwala mukono era ne batuwongeza sente era sasula emitwalo 2 ng'osasula emitwalo 4 okutwalira kasasiro omwezi. Naye mukama abaswazizza abantu mu abakesisi nga temunatandika kuyita government. Namwe bennyini muli babi. You're useless. You're useless. Enkube zenga etonya wansi wanafuye. Ogendo tya nosima omwala wali kasasiro. Kyokka mwenna muli wali mubuuza bivudde kuki tetunategeera bivudde. Muwadde mukimi musimira ki omwala. Abantu bwe mumanyi nti already ogwaliwo gwaziba. Lwa kasasiro. Ogenda kusanga bayiyewo amajembu gakuuma ki. Mwe mukuumanga mirambo. Mwatuwongeza sente za kasasiro nga tusasula emitwalo 2 ne tuyingira emitwalo 4 nga mutugamba takyagenda kiteezi. Abantu ne bavaayo ab'ekiteezi ne bacomplaininga. I remember one fool of a leader said mbu basenguke baveeyo. Naye nga abakasasiro mwe mwasangayo abantu ba bulijjo. Mwe mwasangayo abanaku nga bazimbye. Mwe mwasangayo abanaku nga bazimbye. Kati notunulire no dero yebyaye yeyita Smile Petrol 33. Gwoba tolaba towunyiriza. Manyi muyina entegeera ya P1 byeye batawaanya. Lya toyiza state council bwomala okombe n'engalo. Kasasiro. Abantu basuze wansi mu mayinja. Abantu basuze mu kiziyiro. Abakulu bagenze kwebaka. Abakulu bagenze kwebaka. Mugenda funa otulo. Baba stop. Mugenda kufuna otulo. No. Mommy's not talking to you. You people. Naye nga mugenze kwebaka mulesa abantu abalamu. Abo omukulembeze omutuufu abadde ayita weetiye ya buli kampani nejjaawo mu kitundu ne muyita abalina agataala ne baleeta bigenereeta ne mukoloweza light ne musula nga musima bantu. Ne musula nga musima bantu. Naye mwe temulaba nga mulumiza nnyo abantu. Ebintu bino bizze bibumbulukuka. Kitegeeza gavumenti yaffe badde ino okubanga ya pulaninga wo akantu ne wekaali badde akatono. Ne wekaali badde akatono. Naye gwe ngamba otya nti poliisi etuuseewo. Ng'era bulijjo faya bwekola. Nejja ng'emmotoka teri mu mazzi. Ne balinda aleeta amazzi. Ngeno omuliro gukoledde. Naye wano poliisi etuuse ku ground. Abantu ba bulijjo mubawe ebitiibwa batiiye bannaabwe. Ate nabo mubagaanye. Ng'ate nammwe temwemalirira. Ne muleta ekimotoka kimu ku eriya eyo yonna kasasira bumunkusa okuva eri waggulu.
Katumba Wamala. Hey, your ministry, you're so volokuyite ebimotoka. How can you sleep? Tetulina emergency system yonna wadde akatono bwe kati. Abaana b'abannammwe basuze wansi mu biziivu. Be mwali sobodde okutaasa enkya mugenda sanga mirambo. Kuwange badde emergency. Desperate situations call for desperate solutions. Call off all bonna abazimba enguudo nti musoke mutuweereza ebimotoka. Bano abakola amataka bakamoga baani babirina. An order from the government. It should be an order. Netusooka tutaasa bannaffe. Mutandise kuba abantu mbooko. Mube otunyiga nga mugamba abantu banyiiga abantu batukyayi. Nenga kasasiro ya abantu ba bulijjo bamukomplainingako. Ne mutugamba temukyayi wa kasasiro kiteezi. Byali bigambo byammwe. Mutunuulire ennamba y'abantu egenda okufiira ekiteezi, you people. Byebyo bannaffe si byangu ate ono bakuwa history wa kasasiro ono naki ekivaako okuba nga adireyingibwa oba oliawo okuba nga atwalibwa gye yandibadde asaanidde okubeera. Agawerako omuwendo 20 muno ne mugenderamu obulamu bw'ebisolo ne mugenderamu okwonoona kw'ennyumba kyokka ekisinga obukulu obulamu bw'abantu ne bugenda. Kibi nnyo. Bannaffe Bannayuganda bwe tuyimirira ne tubagamba nti Uganda is bleeding, tekikoma nti abawagizi ba NUP bawambibwa ne batulugunyizibwa, abamu ne basiyagibwa n'osiyagibwa. Tekikoma kukubeera nti bannamawulire bakubibwa emiggo ab'ebitongole ebyokwerinda nga bakola ogwabwe. Tekikoma kukubeera nti abantu baweebwa kooti ne bavumbagatibwa wabweru wa kooti nga baweereddwa kooti beyiro ne bavumbagatibwa wabweru wa kooti nga bawambe. Tekikomaawo. Enenjege eguddewo olwaleero we tuyimirye ne tugamba Uganda is bleeding, kino kye tutegeezaako. Abantu olwaleero bafudde obulamu bwabwe bugenze naye nga kiva ku bad governance. Eno gavumenti yesse Bannayuganda olw'obulagajjavu n'obutafaayo. Ntegerekese bulungi nnyo. Eno gavumenti yesse Bannayuganda olw'obulagajjavu ntegeeza obutafaayo. Mukirabye bulungi enjega yaguddewo ku makya. N'ekitutte essaawa 6 poliisi okujja n'ekiweetiiye okuleeta kitrakita kimu almost kasasiro nga butikidde kilomita nambe y'ekifo ne bajja n'ekiweetiiye kimu. Kyawagamidde yadde nga poliisi eyanguye okutuuka naye erabise nga bigisobedde olw'obutaba nabikozesebwa mu kusenda ettaka. Wano abatuuze babadde bakyakozesa emikono n'enkumbi okugezaako okuggyawo ettaka. Ku ssaawa nga zikunukkiriza okuwera 6 waliwo weetiye ya poliisi etuuse kyokka ng'eno esanze akaseera akazibu. Tekikumalidde amyuka Nankulu w'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority KCCA kubanga yeeyiwa kasasiro mu kifo n'atuuka n'ajja n'akugamba ebigambo bino wammanga. Kino gwaleetawo dde obweralikivu mu bakulembeze era tukitegedde nti ekifo kino kyatuuka ku ntikko yaakyo mu mwaka gwa 2015. Wabula amyuka Nankulu wa KCCA David Luyimbazi atubulidde lwaki bakyayiwa kasasiro mu kifo kino wadde nga bagula ettaka emukono gye balina okutandika okuyiwa kasasiro. Gavumenti erina ssente zimala kukola buli kimu ekyetaagisa okuddukanya ensi oba ekibuga. Yes, land filling yajjula about 2015 netugula n'ettaka eddundu gye tulina okudda. Naye of course okudecommissioninga site eno twetaaga ssente. N'okudda eddundu twetaaga ssente because eddundu eriwalako okusinga n'ekiteezi. Twetaaga amafuta mangi so budget erina okweyongera.
oyo yamyunka nankulu agambye atya tewali ssente era nagamba nti ekifo kino bategeezebwako kubanga KCCA ebeera ne bayinginiya be bakola ku mulimu ogwo bategeezebwako nti ekifo kijjudde mu mwaka gwa 2015 era ne babagamba temuddayo kuyiwayo kasasiro ne baba advising nga temuddayo kuyiwayo kasasiro mufune ekifo ekirala ne bagamba baafuna endundu emukono naye munnange balemererwa okuyiwa kasasiro emukono lwa nsonga tebalina ssente ne transport mungi nnyo owavuga kasasiro omutwala emukono mu kifo kya wano mu Kiteezi kuva 2015 bali bayiseewo emyaka emeka nga nkugamba gavumenti eno yessa abantu ng'owakana kale ekyo tukize ebbali mu mwaka gwa 2018 biliyoni 875 zayisibwa byose byangu nga wawulidde naye tujja kusigala nga munange tukuleetera mpola mpola tutegeere tumanye byo bitambudde bitya naye nga si birungi yadde nakamu weyongera okuba nga wekumire ku NCK TV obanga tuna subscribinga munange kekadde olire nga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo bisigadde tujja kuba nga tukomawo nabyo vaawo